Omanyi kye bayita okwoza n'oyanika mu ttaka. Omuzadde wa kakati mpuliriza bulungi ka vidiyo kano nkakoledde ggwe. Katambuze katuuke ku buli muzadde yenna. Omwana wakwetaaga nnyo ng'amaze okusoma okusinga wakwetaaga ng'alina mu kusoma kwennyini. Omwana wakwetaaga nnyo ng'ebisomo giwedde. Ebiseera ebisinga temukitwala nga kikulu ogamba nakuwerera byaggwa. Mukwano tebinnaba kuggwa. Omwana wakwetaaga nnyo. Obulamu abaana bwe bayitamu ng'omaze okusoma buli challenging nnyo. Balina WhatsApp group n'abantu ebasoma nabo. Balina omuze munne n'agula kago panti nange njagala. Munne n'agula iPhone naye ajagala. Oli alina makeup asibye afunye ka wigi ka bbeeyi n'ono akaagala. Gundi alina ka wigi ka human n'aka postinga mu group. Obulamu obwo buli challenging nnyo. Zino essaawa z'olina okwegendereza omwana ate n'omubeereramu ennyo kubanga byonna by'okoze biyinza okufa ttogge. Naali kusabye nnyo. Bw'obeera ng'olina obudde obulumirirwa omwana wo, bw'amala okusoma mubeereko nnyo. Fuba okulaba ng'omwokipayinga either mukole babiri oba omutandika omulaga engeri z'okwefuniramu ebintu nga tokimuwadde buwi naye nga asobola okyekolera. Abaana bangi abagudde mu butego n'olwokubanga balina ebirungi bingi bye basuubira bali mu competition ne bannaabwe ne bafundikira nga bakoze ebintu ate bibaviiramu okuluzinga obulamu. So naali kusuubidde omuzadde ku generation eno. Bw'obanga awo bw'oyagala ennyo omwana wo ofube nnyo okulaba nga ebintu bino wammanga obitwala nga bikulu. 1. Omwana wo muyigiriza okwekolera. 2. Tokweka mwana wo kintu ky'ogenda kukola. Mulage kuba eggolokofu nti kino bakikola bwe kiti. 3. Mulage akabi akali mu bintu ebya bulijjo. Tulina kye weetaga kugira kukweka. Kolimanya omwana ng'amaze okusoma akwetaaga nnyo n'okusinga bw'akwetaaze ng'asoma. Beera bulungi.